Oh yes, a real better no, you don't know say, bad man there, ogambo tia chali wange, ogambo tia olunaku lwa leero Rema Namakula agenze maaso n'okuba nti akubagiza eyali oba gwe bali bayita bawe, mistari olw'okufiirwa mama we, bambi kyanaku nnyo nti omuvubuka wa B2C yagenda mu maaso n'okuba nti aviirwako mama we kyokka ng'ate omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula oboolyawo kiteebereza okuba nti baaliko bano n'akakwata embu byesimanyi Jessica Kasa saagala nnyo kuwanda abantu bigambo mukama wabula waliwo mbu balina akakwate n'omwami ono amanyikiddwa nga mistari mpola so n'olwekyo avuddeyo olunaku lwa leero namukubagiza namugamba nti bambi nga kitalo nnyo ekya maama waffe ekikulagira ddala nti oboolyawo akantu kaliwo mpola ogamba otya ampuliriza, ogamba otya Munnayuganda, ogamba otya the beautiful, ng'oli mukyala mulungi nnyo bambi nkutomeddeko obulungi no tebufa ku face si bwa figa wabula omutima n'ebyokola bikufuula omukyala omulungi ow'ettabbo tobola ngenda kutumirako bambi tweyagale obulamu bw'ensi butono bino ebyensi tebikwemazaamu covid wuno ali mukutta abagagga n'abaavu so n'olwekyo kikulaga nti ensi muno tulina kubeeramu nga tweyagala anytime from now tisukao ate ne gye tulaga tetumanyiiyo ngenda kusaba wekuume weyagale olwo n'osobola okuba nti otambula n'ensi Peter Lukiboya ntambi gimusonzikiza nkwanize ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli bw'obanga oli mupya ngenda kusaba buladi wange ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga kati olwo nno osobola okuba nti ofuna amawulire agatambula big up on yourself there ogamba otya naye sijja tutumira nnyo leero kankomaawo bannange kyanaku nnyo nti recently omusajja mukulu amanyikiddwa nga mistari yasobola okuba nti aviibwako maama we nga yagenda mu kirwadde ekya covid-19 kyasobola okuba nti kimubala embirizi era nga mami yasobola okuba nti atuva mu maaso abayimbi ebiseera ebisinga mikwano gyaffe era nga tukola n'abayimbi be bantu baffe basamunye ekitiibwa baganda baffe era mbaagala nnyo mistari yasobola okuba nti afiirwako bambi maama we era nga kyali kyannaku nnyo paka sawa zino omuvubuka oyo taddanga ngulu akyawunga paka kati mu process y'okuba nti bambi afiirwako maama we basita bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamukubagizaako that is it okuba nti oba oliawo sisitimu ekyuka mpola bambi mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula y'omu ku abo abagenda mu maaso n'okuba nti bakubagizaako mistari jjukira Rema Namakula waliwo ebigambibwa nti mbu baali beekwatamu oba okwevugamu oba okwerabamu n'omuvubuka ono era nga bw'otunuulira posti omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula Sebunya gye yateekayo ekulagira ddala nti oba oliawo waliwo akakwate omukyala yagamba bw'ati kitalo ddala olw'okuviirwako maama waffe kiraga kyekyo kitalo ddala olw'okuviirwako maama waffe abantu abasinga obungi bagenda mu maaso n'okugamba nti obuliawo kituufu yafuukako jjukira Rema naye bagamba naye Waikibenda mbu yakwatamu simanyi oba bituufu oba balimba Waikibenda yagenda mu maaso n'okuba nti naye anyumirwamu tuwulira Mathias Walukaga Uncle Bebe kwegamba waliwo kyali waffe amanyikiddwa nga Honorable Lufafa musajja wa Jinja eyo omuntu yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu musuuza yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu perfect wali eri ku Dirico ku Renix Touch oba Renix Pattern Renix producer naye nagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu kwegamba Rema abangi bagamba nti bakwatamu so ne mistari y'omu ku abo era nga tetumanyi oba bituufu ebyali naye nga benkugambye Bebe Renix Perfect bw'otunuulira naye Rema Perfect yali kyaliwo oba yamukola kiwa mukyawa nnyo n'abasigaddewo Perfect yakuyimbira red card yes omuvubuka oyo naye oba Jinja oba Wekamuli mpola so n'olwekyo Rema alina abantu bangi bamwagaza bayagaddeko ogutali musango kubanga wannabunyaye yes nabunyaye ayiwadde mu kikosa kyayagala so temwogera nnyo bambi mistari
tukuddamu kukubagiza nti kitalo nnyo ekyokufira maama Rema webale kuba nti bambi okubagizaako omwami oyo kubanga mwami waddala nno mpolampola wampita ntambi Jimso nakulwaleko nkomeko wano nange ngende mpumuleko. Yes.